Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tulabe enteeka gy'oteeka eddagala erigenda mu bugoye ze tuyita enkumbi. Beera ng'okuŋŋaanya bulungi eddagala eryo eriba lijja okuyamba erigenda mu bugoye. Obugoye obwo oteekamu eddagala eryo eribeera ery'emikisa. Ku channel yaffe eno Kyayiti eddagala gye liri erigenda mu bugoye. Wano njagadde tutunulire ensaano, ogikozesa otya, ogiteeka otya mu mazzi ng'ogenda kunnyikamu obugoye ze tuyita enkumbi. Beera nga oleeta ensaano giteeka ebbali awo bulungi. Teeka amazzi mu bbaafu. Funa ebbaafu nga mpya bw'oba ogenda kubeera ng'ogikozesa okuteeka eddagala mu bugoye obwo. Funa ebbaafu nga mpya, teekamu amazzi nga gaweerera ddala nga bw'olaba ago. Bw'omala ogateekamu funa ejjiiko eno esena sukaali, oleete n'ensaano. Sena ejjiiko emu ey'ensaano giyiwe mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu nga bw'olaba kola bw'otyo. Bw'omala ogiyiwamu gireke ebeere mu mazzi ago okumala essaawa 2. Ensaano eno esobole okuyingira mu mazzi ago g'otadde mu bbaafu. Kati ojja kudda ojja kusanga nga ensaano eno yeesengezze wansi. Ebiseera ebisinga ebeera emaze okukkiriza, ebeera eyingidde mu mazzi ago. Kati leeta obugoye bwaffe beera ng'obunnyika mu mazzi ago oba buteekemu obeere ng'obunyululamu, n'oluvannyuma obeere ng'obwanika. Osobola obwanika mu nnyumba, naye obugoye buno osobola obbukamula eddagala lijja kusigalamu bulungi nnyo wadde onaba obukamudde. Olw'ensonga twetaaga obugoye bukale bulungi, ogenda obbukozesa mu nsonga zaffe ziri ez'omu kisenge ez'omu buliri nga bukaze bulungi. Bw'omala okubunnyika mu ddagala lyaffe osobola obunnyikamu emirundi ng'esatu, obuteekamu obugyamu oba buteekemu bubeeremu okumala eddakiika nga 10 nga buli mu mazzi ago, n'oluvannyuma bunyululemu bukamule bulungi. Beera ng'obwanika mu kisenge, bwanike mu kisenge gy'olina okubwanika bulungi. Eddagala lino osobola oddikola bw'otyo nga bwe nkoze, oba osobola okufuna ekikopo n'ojjuza ekikopo n'okijjuzaamu amazzi n'oyiwamu ejjiiko y'ensaano n'ogiyiwa mu kikopo ekyo n'obikkako n'olireka awo okumala essaawa zo nga 2 ku 3. N'oluvannyuma osobola okufuna akasengejja n'osengejja amazzi ago. Bw'omala ogasengejja n'ogayiwa mu bbaafu mw'otadde amazzi amalala. Osobola okukola ne bw'otyo n'okozesa amazzi nga mayonjo bulungi ng'osoose n'ogasengejja. Osobola okukikola bw'otyo, naye ate era ne bw'otyo kikola nnyo eddagala liba lijja kuyingira bulungi nnyo mu bugoye obwo. Ate n'ekirala terigenda kugubya bugoye oba kukyusa bugoye kkala nga bwe tumanyi lino eriri fresh lyo limanyi okukyusa obugoye obwo gy'okumugenda nga oliteekamu. Kikulu nnyo funa eddagala eryo eribeera eddungi erigenda okuyamba omwami oyo okunyweza omwami wo. Funa eddagala eryo eddungi erigenda okuyamba. Jjukira enkumbi ezo gy'okoma okuteekamu eddagala eryo ery'enjawulo liba likuyambako okunyweza omwami wo, okubeera ng'omwami wo mufuula wo, buli kaseera abeere ng'alowooza ggwe. N'olwekyo osobola okunyweza amaka go ng'okozesa eddagala ng'oliteeka mu nkumbi zaffe ezo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.